kitegeeza gwe tewabbako buno bupichipichi bwana wabubba nnyo piki zoba yaba bwatenza obo twate tukwate tugatta bo babubbisa nnyondo babakuba kayondo n'emmotoka gye bali ababikola ebyo abatta akutuga naye ngo baba oli kati kufe ku kilasi yaffe twali tuyina obwongo bwamba omuntu ate omutte ate onabbaani omulala enkya mulekere obulamu okomewo osigaze omulimu kati ffe bwe twakoloozanga naye era basigala nga mukoze mwena ekibi era kiba kibi wamwakola nga mukoze ekibi naye ffe okutta tetwattanga wabula mpozi okukubamu naye okukuba okwo ng'oliba oleesa embeera mu mbeera awo nga bakukwatamu naye oba toleese embeera yonna kufuluma bufulumi kutikka bintu bajja tikka bintu yakutikka ebintu byaffe byonna mu nnyumba ne ssente otuwe oteesa n'okuteesa n'abamu bakuteesa n'agamba akati essimu zange munzigiremu layini muzinzirize mumanyi n'oteesa ne muteesa n'agamba miliyoni ezo munzibeeko miliyoni meka 2 nga kisoboka abaana kasi nga babagamba omusawe ono omuntu ategeera ono omuntu ono yali mugezi kyaka naye yali muyaaye kati awo mumpeeko 2 ziri 15 mumpeeko 2 ntwala abaana kusomera enkya muye ebirala muna mutwale ogamba musawe tumuwe mumuweeze 2 mumuweeze mwaba mutolerako kyokka ye yakoze ate ndo ababbi bo babagamba zaabwe esasi lyakuyitamu eriro yenkova eri wano kati ne bamala okukuba amasasi gano era noddayo nobba anti kati obanga enjala ekuluma kwanza sikyali mubbi nze sikyali mubbi era bannange kyensinga okusaba nti buli wali eyo amanyi nti naali namukosezza tuusa okusaba kwange kunsonyiwa bwali buto yali gurupu yali mbeera munsonyiwe si oyina asobola okwemulugunya munnange ande omanya nti muwundi yanziba wuno namulabye naye munnange ku luno munsonyiwe mumpe chance wabbira amamotoka ntereeza obulamu bwamenyera amayumba nga yamanya ali eyo munsonyiwe sigenda kuddamu ntereeza obulamu bagiyita 10 Mindset Foundation tuli awo tuli Makindye Luwafu era waliwo omusajja yatuzadde n'atuwa ennyumba Ivan n'atuwa ennyumba ya bisenge 3 mpolampola nga bulama gwa kukyusa nga bwe tuyita mu ghetto obwobubbi n'oyo atanafuuka mubbi takigeza teriyo kalungi mukubba waliyo nnaku njereere namba y'essimu eri 0769 32 91 33 0769 32 91 33 yenna ali eyo ayagala okuwabulwa ku misango ng'egyo ng'olinayo omuntu osobola okuba naawe asiimye ayina k'olinayo k'osa okutuwa temusuula ngoye kuviira ku ngoye tusobola okufuna obuyambi obwo ne buyamba abo twali twetaaga bintu bingi yenna ayagala okutuyamba asiimye okutuyamba basolo batuyambe tuposhinge tulabe nga tukyusa abavubuka bannaffe mbategeeza nti mwetanire nnyo ebintu bya Nile Agro Industries Limited. Ebintu ebyo kuliko sabuni owa Nile, kuliko sabuni wa Modern, buto wa Nile, buto wa Modern, osobola okufuna eŋŋano ennungi gwasika chapati ng'okozesa ebintu bya Nile. Bintu birungi nnyo bigezeseddwa ku katale ebbanga ddene, abantu bibakoledde, abafumbi abalungi bonna babikakasa bagamba nti ebintu bya Nile birungi era tubadde tubikozesa. Wadde mubikozesa? Nile twaye bulungi nnyo, butto waawe bali bulungi nnyo, sabbuuni byonna tubadde tubirina biri mu kantiini yaffe. Sabbuuni balina owa kala zonna ate nga akola bulungi nnyo. So Nile products muzinoonyeeko, ebintu bya Modern ebyo byonna ebikozesebwa ewaka mubeere nga ate mubinoonyaako ku katale wonna weebiri. Wuuno muganda waffe avudde mu kkomera gamba ku kantiini bye ate nga bibakolera bulungi nnyo. So mubinoonye. Kati gwali ebweru ate oba otugamba ki? Omwana agenda kusoma muteremu sabbuuni wa Modern, muteremu sabbuuni wa Nile, ebintu bibeere nga ate bitambula buki bulungi. Nawe omukyala ali ewaka afumba, butto wa Nile, butto aliko Modern, obulamu bugende mu maaso.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Nensalirako omwaka gumu nenkola emyaka 3 gy'emyaka 8 wonna. Era munange yakyaliyo nze navuddeyo nganze. Kubanga ye obubwe bwasukawokko bwayitirira yafuluma 2-3 wava mukomera. So mugo obubbi tewafunako keesi ya madda yonna? Tolina muntu yafiira mu mikono gyo? Sina keesi ya madda bula nze nawo n'okufa amasasi emirundi 2. Bali bakusse? Wano Nola Katako wano na wano banalinziruka Kenya. Kati flying squading ezenga bamazi ezetu nga ntunula boda bwenti. Katenga nange ndaba nengerawo ne motoka njirina. Kati nenjifusuule motoka kuanga wali wochi ebiggwa. Nensuule motoka nenziruke. Kati omusajja nankube esasi wano. Erifulumira wano. Lino lyo lyali lya 2016 lino. Eryomukugulu waliwo enkova eri wano. Zonna bubbi nga bwe bukutuusa ku kino. Esasi lyakuyitamu. Eriro enkova eri wano. Kati nabamala okukuba amasasi gano era noddayo nobba. Anti kati obango enjala ekuluma ebiseera ebyo kati nali nkyali mwana muto nkwatiddwa n'emyaka 24. Wakuyingira komera manyi kuyingira amanya 26 kuyingira gondi eyo nvuddemu nina emyaka 34. Kati wali group kyengambye nti waliwo abasobola okulokoka ne lwa group no bayi embeera baana abo bakyuka. Kati nze ebiseera ebyo group yali nkyaliwo ate nga nange nakoza akabiina kange bakaita IMF. Kati nga nze boss nange bandipotingira kati nga sobola kuwanika nga binyuma ofuna kiranga okukolerera. Era nafiirwa obubbi bunfiiriza ebintu bingi. Fiiriddwa mama nasigaza era bamama bazira. Osobola okukola ekibi kyonna ne maama otasa kuvaamu. Ne waba tegedde nti omwana wange mubbi. Amala kujja ku poliisi bwati n'akaaba bwati n'agamba n'ama nakuze bananga mwana wange. Nakunzisa pressure. Naye wali mu basirikale mwana wange tabbangako. Kyaba alina okugamba. Maama waffe bwe tuboba maama bw'akola. Bwe babeera. Naye gino emikwano. Nze nfiiriddwa emikwano, nfiiriddwa ab'eŋŋanda. Era saawa zino nina omukwano gwange ali omu yasooka onkubira essimu n'ambuuzaako Kyutikaye. Kyutikaye oyo twalibeera naye Kitintale. Nga nkula naye bwe mubi nakula n'egomba. Kati mu kukula n'enyingira gino emize bambi tamanyi. Awo yafunira ebizibu awo naye nga nange ndimu ebyo ebine nga tamanyi. Yakitegeera mu biseera ebyo nkwatiddwa nga naye oluddavu alokose agenze mu bintu byebyo. Saawa zino oyo omuntu gwankubira n'eŋŋamba muli otya muzeeyi naye sirina muntu yenna omukadde yenna mikwano gyonna baali banvaamu. Ndi bakomyawo bukomi abamu. Kyobubbi tobeera na mukazi. Tebafuna bakazi. Obeera naye omukazi naye taba wuwo. Lwaki taba wuwo? Essaawa yonna otwalibwa. Oba ofa. Kyova olaba era abakazi abasinga baagala nnyo ababbi. Abakazi abayaaya abo. Baagala nnyo ababbi. Omuntu gwe bakusongerako nti mubbi omusanga aliko abakazi abamulwanira. Kwanga abazigaba ssente ate abakimanyi tagenda wangaala naye. Abakazi kye babala. Ono tajja kunnemerako. Era percentage esinga mu prison nze era nate mu prison ekisinga okukyala abakyala. Bamaama. Kwabo abagambibwa nti babbi. Maama n'abakyala. Naye omukazi era omubbi ye bw'amanya nti ono bba wange mubbi n'alaba biganye tajja kujja oyo muyaaye. Naye bw'abanga muziya amwagala alemerako paka lasiti. Kyekiri ku bakyala. Ne percentage y'abaami yo bw'ebezze mukomera abamu babaze n'ebigendererwa byabwe. Ebyokufera, ebyokutwalako omukazi, ebyokujjako omanyi ogenda tunda ttaka sente ezo yagenda ozirya. Amanyi waliwo kye wayina kye walese ebweru.
ne percentage y'omukyala abakyala bo bajja nga kituufu aba maama abaze nga mukyala yakulaba mukazi we abaze nga ki mukyala wo oba mukwano gw'omukyala abaze nga mukwano gwo nga tekyakubalako oluusi n'akuwa naye ife ebiseera ebyo nga tuli mu mbeera ey'obubbi ofiirwa emikwano n'ofiirwa ne famire n'ofiirwa oluusi n'obulamu waliwo omukwano gwange yajja mu prison emirundi egisukka 5 lwokuba gavumenti teyayanguwa omulaba omwana oyo bamuyita Kasolo bayita DPC yajja emirundi 5 mu mwaka gumu niyo omwana oyo bamukuba amasasi n'afa nga bamukooye ng'ayitiriza kati nze ngenza okufuluma ekkomera bannange bali babasiba emyaka 5 abamu baafa abamu bagagga mbalaba bazifunye naye era bwe bazifuna sizizo kati gwe olina okola ki kutandika kikyonze nze bwe twali eri ne ŋŋamba nze olaba nkyuka kitegeeza waliwo n'abalala basobola okukyuka so kyoga tokyasobola kukemebwa wadde kubba kintu kya muntu olaba akasente kenina mu nsawo keekano era oli waliwo akampadde naye ndi comfortable nako ssaawa zino toyinaamu wadde siina puroguramu eŋŋamba nja puroguramu yakuddamu okubba puroguramu gye nina nja kukyusa abavubuka bannange balabamu bakola emisango nga tebamanyi waliwo ngone ati mob justice olabye omubbi manyi osabye bakuba omuntu bagamba mubbi igwe naawe okuwa ina ekiwago wenyigiddemu okwenza okukuba oluusi bambi ng'olumu oyo abantu ababatta kyowa gavumenti yayanguwa okuteekawo etteeka eryo nyinza okukubira enduulu mu paaka ne bakukwata ne batandika anzibye ne batandika okukuba naye nga kituufu tubadde tuyombagana byaffe twemanyi n'ofa kati omuntu abaana abo bagenda ne bakola emisango olumu tebamanyi agakukakana nga bamusibye life mob justice eri ku life naye kati omuntu oyo bw'atuuka eri bw'aba nga teyeezudde nga y'ensobi omusanga agamba gavumenti yansiba naye ng'olumu si gavumenti gwe mwennyini wonya okwezuula bino okusanga omulambo guli awo poliisi ejje kusanga otutebwa oti iyo musajja afudde ki nze si osobola kikola manyi nti poliisi wejja ejja kutandikira ku nze gwabaddewo okakane bagenda okuzuula nti kituufu tewamutta ng'okoze emyaka 8-10 kati waliwo ebintu nze byesitasobola kukola ki ne weba accident mpitawo buyisi neiba omukyala ayina mwana w'omuwala oba omulenzi siina zanya na mwana oyo neiba tuja ayinza okuba alina ekigendererwa kyange kuye kunze naye ng'ayagala mukwano obuusi ayagala muwe ssente mangu awo n'atega omwana oyo n'amusiiga ebintu wano kukakana enduulu n'evuga bakutta omwana wange kakana okoze ekyo ate eri deferment baluwa mitwalo 5 zibawo omusawo akonfaminga wakutta omwana ebbaluwa yekusibya emyaka ebyo nati mbimanyi luli wali tobimanyi nali sibimanyi ate abantu bangi tebabimanyi ti mwana oyo munange mwana wa Saala oyo mwagala nnyo kyangu ku muzigo gwo weebake fuluma mugyebale mugenda teweesembereza bino mbusima ajjananjolezaako engoye sindika muwala wajjanjolezeeko owedde mwanyo nti owasiza omukazi aze n'omwana mujjana nnyina oyo omuwala sijja muwasa oyo toleeta mwana wo muteeka eri gotazaala bamukuliza eri bw'aba mulenzi bajja kupulaninga kukutta bademayo ye musembeze bajja kukutta bw'ebyobugagga byo maama aba ayiyiza nnyo omwana oyo mulenzi gwaba bw'aba tabaliiko nnyo kusinga watuukidde otutambula naye kitegeeza amupulaningira bw'alaba nga olemeddeko ng'alaba toli bulungi byonna obiteeka mu baana bo bw'oba bapulaninga kukutta ebyo byonna mbirabyeko bw'aba muwala bw'alaba oyina oyenda bbali bagamba omusajja agenda tuvaamu taata agenda tuvaamu wakutta omwana oyo kati nze byonna mbimanyi so nze nina ensobi ze challenges zendabye wabula nina okuyigwa okwendabye mukomera byetuyiga nate gwe teyagenda bikuyigiza gwe olina okwezuulanga gwe neweebuuza ebibuuzo noga niyenzirawa naye lwaki abatubba
bwe batwala mu kkomera mwangu okuvaayo mutulumya omutwe tugamba ati tebamukutte naye ogenda okulya yavuddeyo kati for example wenva okugamba bino ebitundu bimanyi era kino ekitongole foundation yaffe ebyembi bigenda okuyamba kubanga waliwo abaana bali eyo munda ayagala kwogera na maama we talina chance yogera na maama we wa maama we ali wala olusi talina simu naye ffe tujja kubayambako bintu ng'ebyo n'ebyekkooti kati okukozeswa lawyer ow'ebweru lawyer ono aba akulabanga musawo muganda business okozesa musibe waliwo ekitongole kita paralegal abaana ffe tubeera wali for example Kazinda lawyer kati beri basoma bwa lawyer ffe tukola bwa lawyer bwaffe tubukola ne practical ne gwoyambako abawaali n'omugambo ogenda mu kooti enkya nti genda omugambe akusaba soka wegane statement jitu wakola statement naga najegana nakoma nagamba namugambye mulamuzi yagambye bwa mugamba kati hayagambye bwatu nti mugendo omugambe ali musabe disclosure statement yozagala statement yezo aba complainers ze bakola ozagala osage okola nga ogena kukakana nti oyo omuntu oyo ali ku musibe munno yali bikugamba bikoze naye kitali ku lawyer ajja kugamba kirimo okola bail application emitwalo 5 giwandiika naye ng'alaba olina ebyobugagga milioni asokwa mu milioni 5 tajja kwagala ofulume milioni 5 ezo abayagala obeereyo koleeta endala mulamuzi bannange complainer yatadde mu sente kye bali kukola nga gwotya naye bano abasibe ffe tusinga okumanya kubanga eri prison yateekawo ekitongole ekyo kituyamba nze kati eyanyamba for example munnange gwe nali nayi ku musango nze nakozesa musibe n'enyambibwa n'envaayo guno omwaka yafuluma 2-3 yakozesa abalooya yalina balooya aba naye tebamuwa amagezi malungi okyegere yagenda mu bbaire emirundi egi nga balya ssente naye ngamba va ku balooya nze neŋŋamba kankozesa omusibe gwenguli gwempaayo jasika sabbuuni kwokunaaba sibe munnange nze nenfuluma musibe munno ogambye kiba kitya ku musibe aba amanye ekyokukola kubanga aba bikola practical wali baba bafunye experience abasibe bafuna nnyo okumanya ku misango gibeera waawo egya buli kiseera ate office weeri banoonyereza fayiro zonna zibeera office weeri ekola ku ebyo paralegal ize yanyamba bamuyita muyinda ali awo Maction Bay oyo musibe ye yanyamba sawa okufuluma naye munange yakozesa balooya babiri kiraba kati kyovula bombuuza ekibuuzo lwaki ababbi mufuluma mangu tulina okukakana omubbi bamukutte enkya bamutadde kati tuwalaba juzi bagamba abantu b'ebweru tebamanyi misango tuwalaba juzi bagamba gundi ali mukondemu bagenda mutta okero ne kati eri ffe tuba tuseka tugamba bambi tebamanyi ng'olinga abuuza okero bamutadde waliwo abaga bagenda kukola ne pate ey'okutta okero kati mateeka gali walifa okero yagenda byonna bamulaba nga aseka nga obuvumu yabujja mu bali basibe kyo ngambye eri prison is a collection center ate liri prison eri self service kyoyagala kyojjayo bw'oba oyagala omutemu ojja mujjayo bw'oba oyagala omubbi ojja mujjayo bw'oba oyagala omusuubuzi ojja mujjayo oba oyagala minisita ajja kufuuka kyaliwo ojja kusula naye ku buliri kumpi oba oyagala mu ba honorable babaleeta kati wali kyoyagala kyokola ki kyofuna kyovula nze bwe nagendayo natandika kuwozanga ngoye z'abantu z'abagagga bakajubi njole zaabo basipapa baani nze nga sifaayo kubanga nzikiriza siina ssente ne be bankyusa kajubi yankyusa okubambuulirira akola ki gye naye kye nayagala ekyo ku luli nali ngendayo nvaayo na gundi butabo bwa namba ku luno saabwagala ku luno saajjayo namba ya mubbi wadde ki najjayo namba z'abantu abangasa beneebuuzaako ebya bizinensi nangamba abo oba ofunye ssente tozimba nyumba y'amaka sooka ozimba ennyumba z'abapangisa kubanga ennyumba y'amaka tereeta ssente biki byonna kali nga bintu bendimu abo kati ye prison kati okero
abase okumulaba nga afuna obuvumu nga bagenda kumutta bagezi yagajja wali amugamba wuuyo oye omulaba oyo nti yayingira ekomera mu 2-3 wuuno agenda nkya naye bamuteeka mu kondemu nga balina kumutta awo naafuna obuvumu nagamba kitegeeza sijja kufa awo naafuna ne bamubalira kooti zalina otambula naafuna ekitangaala bakubaliramu eri kati yensonga lwaki nti ebiseera ebisinga abasibe ombuuza lwaki bavaayo bamanyi ekyokukola mweno muba mumanyi kirala ne ground eri eyogera kirala kyobula osanga oli mugamba tukusibye emyaka 3 omuntu webweru aba alowooza agenda kola meka 3 kumbe eri prison emyaka 3 aba agenda kola myaka 2 ekumi teririiko niyo omuntu webweru aba tamanyi ate nga alina ne chance apiiringa aveeyo ate owa life teri kubala oyo tobala obivaako buve owummula apiiru era bamanyi ba apiiru n'ebukendeeza wali apiiru ekyusa mpaka kooti ne zigwayo mpozi birimu ne gavumenti wekyuka ne gavumenti ekyuka awo oba osobola okukola ne paddoni kati ng'olaba sebuufu bamuwa paddoni kati webitwe bibeerawo abeerawo emikisa egiri awo bannange emboozi ziba mpanvu zino naye ebyaddala at least bw'ofunayo omuntu akugamba ekisookera ddala nti asobola okwadimitinga nti nakikola tewaba wabi ndowooza yentandikwa y'obulamu okuba nga bukola ki nga bukyuka oŋŋambye ki ekyakusibya keesi kikola eyakusibya kubba amamotoka ag'omukama omugagga omu esitasobola kwogera linnya naye yali akola mu State House eyo keesi yabasibya babakwata batya batukwata mu nnaku nnyanze anti engeri gyali akola mu State House yaleeta software wa State House ne bakwata enamba ezasembera ku siini kati tutwaba nti yinza okukubba ssaawa zino ne baleeta software oyo esimu n'enziruka nayo eyo bakwata enamba yo bagiteeka mu mashini zaabwe software waabwe ayisobola balaga esimu ezibadde ku siini essaawa ezo bakubiddemu bagamba bakubbye essaawa nga zadde 6-7 kati banoonya esimu ezabadde ku siini awo kati engeri gye yali ayagala kumanya ani yatumye yakozesa amagezi ago agenda olaba esimu ezibadde ku siini emu eri Kenya ate gendoba enkeera ekomyewo yeyange bankwatira kyengera we nali mpangisa ennyumba nali nakagisulamu weeks bbiri ng'osasudde myezi 4 osasudde myezi 4 miliyoni 1.8 ne zisigalawo wali osula mu nyumba ya meka nyali nsula mu nyumba ya mitwalo 4 nga tolina otekayo osasulako olina otekayo eza security mazzi biki emu kinayi yali sasudde ne bankwata sente nenzirekayo kaira era n'omupaana Land Road yatya n'okuta kubanga ekisenge gye bankwatamu wali nze n'okunkwata nali ndowooza misango mirala naye ne ŋŋamba ne ffeero zonna nga nazirwanyisa nga tewali bakola ki naye ne ŋŋamba kukakana ŋŋandi mpoomye era bannange kyensinga okusaba nti buli wali eyo amanyi nti nali namukosezza tuusa okusaba kwange kunsonyiwa bwali buto yali gurupu yali mbeera munsonyiwe si olina asobola okwemulugunya munnange ande omanya nti muwundi yanziba wuno namulabye naye munnange ku luno munsonyiwe mumpe chance wabbira amamotoka ntereeza obulamu bwamenyera amayumba nga yamanya ali eyo munsonyiwe sigenda kuddamu ntereeza obulamu kale ate bo babbi banno bagamba kinga tugenda ku kya foundation ababbi bannange abo bonna abaali ababbi bannange kubanga sikyali mubbi nze sikyali mubbi bo bwe baba gye bali eyo muganda wange kwebeereramu kwokka obulamu bugenda obubbi si mulimo twali tugufuula mulimo naye si mulimo tolina bya bugagga byawafunamu nze siina bya bugagga bye nafunamu wabula nafunamu masasi genda bako ssaawa zino nakufiirwa ab'eŋŋanda toziika tozaala nti oveeyo obeere n'omukazi omala emyaka 3-4 naye togejja omubbi tagejja omufere yagejja naye omubbi agejja atya nga beera ku kaseera wanted
buli kaseera ali ku wanted nze omubbi n'omufere baawukana omufere yono kigezi akozesa bwongo obwo obuliko at least naye bano ngejaba mubbi atwala butwazi kati lumu togejja obeera olumuze n'addukako omusajja naye nga si musirikale naye nga jasaze nantunuulira bw'ati ndi kulya mmere ngenda olaba ntunuulira ayogera ku ssimu eŋŋamba ate n'akatuuka mbalala ate kati banoonyezaayo mu ddakiika ezo nendeka nali mpadde emitwalo egyo 5 omukazi w'emmere neŋŋenda neneekweka eri ŋŋenda kulaba omusajja naye bamuwa mmere tosa kugejja kuba weeraliikirira kati weebubbi so bazifubuka banange kyembasaba this time around mwebereremu tulokoke obubbi si mulimo totya kutandika atandika ekintu abanakuyamba bakuyamba batakuyambe bakole ki naye ng'otandise tandikawo akadaala ka capati 10,000 20,000 tandikira n'emirembe oginyuma teri kisinga kunyuma muganda wange kyenalabye nga ssaawa emu oyingira mu nnyumba yo ssaawa 2 ofuluma ssaawa 7 ofuluma n'oyita mu kibuga nga teri akusumbuwa juzi nayingira lift niŋŋamba lift nga ffe tuyinza oyingira lift tosobola ng'ogiyingiramu n'ogamba nti ogiyingiramu ng'omusirikale ali wansajja ng'oli naye muyingidde naye mu lift agigigodda kabangali kati ebintu ng'ebyo juzi byanyumira nnyo nga nyingidde lift eŋŋamba nga ndimu n'abasajja nga 5 munda tolina gw'otya ndi bulungi nnyo so ebintu ebyo bavubuka bannanga tukome naye naali eyo asobola okuneegattako omusibe abasibe bali upper prison Maction Bay Jinja Main ng'osobola okukuneegattako ne tulwanyisa okukendeeza abaana okudda mu makomera ze tujja kukola ffenna ne kasita oba nga toze kwerimbika nti okyuse nga tokyuse naye nga abantu gye bali abalokokera ddala gye bali nze ndabi olwedde tuli 10 3 bisode teacher omwana oyo alapinga bisode teacher nato boss bona bezuulira mukomera nze mbadde mbalina ize pampa bonna bakyukidde mukomera kati ne jakabo teekawo bendi nabo ba secretary ba director abamu bendi nabo bonna ne bamemba banga bonna baali babbi bonna baali bakyukidde mukomera ne wabula nti ekyengambye ekibasumbuwa tiwano bwalwayo nnyo n'afuluma ayina byayize certificate biki byonna bw'afuluma nga tayina wa capital nga tayina mu counselinga kubanga waliwo omuntu gubasibira obwerere naye gyali kati olw'okusibira obwerere waliyo avaayo waliwo yaŋŋamba ngenda kutta complaina wange nga nfulumye oyo olaba oyo omuntu oyo bwe yakiŋŋamba namuyitirawo ne mu counselinga ne mugamba nedda oli mugagga oyinza okusonga ensonga lwaki bakuleeta wano oleme okufa ebweru complaina awo katonda yitira mu complaina awo kuwayiriza omusango olina obeeko by'ozuula kati bw'oba tomubuukidde omuntu oyo afuluma atta muntu ajja n'okuwoolera ogakakana bangi bwetulaba nti omuntu abadde wano we yatemyetemye mukazi we yasanze mukazikazi we n'omusajja yamuzaalamu omwana n'amutemaatema kati ffe bye tugenda okuba nga tukwasaganya omuntu eri bamukansolinga najja neeno ne tubeera naye emyezi 2-3 nga bwe yeetegereza ensi jazzeemu empya bw'asangawo ebyokukola tulina ebyalaani tulinawo tukola engato liquid soap n'abanga abiyingiramu okuduukira eri aba yabiyiga kati wano aba atandika kufunamu akasente bwe tubeera naye engoye azisangawo yawe oba munnanga abali babeerewo ng'osuula engoye ffe tujja zeetaaga twetaaga engoye oba olina kesi z'engoye togamba nti zino engoye sikyazambala ffe tuzeetaaga kuba abaana afuluma nga talina wadde talina kiddako so ogambye bagiyita 10 Mindset Foundation tuli awo tuli Makindye Luwafu era waliwo omusajja yatuzadde n'atuwa ennyumba Ivan n'atuwa ennyumba ya bisenge 3 n'atugamba omuntu oyo yankonekitingako era musibe era bataganya Saamu ali Maction Bay yantika ku oyo omusajja n'atuwa ennyumba n'agamba mubeerewo awo mujja funayo $3 million
muzimpe mu maaso eyo n'ennyumba yiiyo mutandikiraawo so we tutadde akagundi awo mpolampola nga mulama gwa kukyusa nga bwe tuyita mu ghetto obwobubbi n'oyo atannafuuka mubbi takigeza teriyo kalungi mukubba waliyo nnaku njereere era tulina beerawo twajjanga twafunanga n'abayimbi abajjanga otulaba mukomera nga Lagadi yajja kino ekintu era tubadde ba Gateway Ministries nga bajja batutegeka ebivulu era mabegakaawo Kenzo yali ayagala okujja naye sewa yaŋŋamba yafunamuko challenge naye sewa yali amutuyambyeko Bebe Cool baali baagala okujja ne talents nga ziri mukomera eyo era gavumenti efiirwa ssente nnyingi mu abo abaana abaliyo kale tugenda kubanga tukoma wano for today tujja kweyongerayo n'emboozi zino z'emboozi mwe tuwangaalira abantu bababbako ebyabwe abantu beegomba okuba ababbi abantu beewaana okuba ababbi naye kati ebituufu biva mu mboozi nga zino gwe n'olondawo ng'osazeewo obulusi gwe n'olagajjalira ekintu nga naye wawulirako n'ebirala ebifaanako weebityo okuleka mpozi koba osembayo nako omubbi tabba muntu gw'amanyi era omubbi tabba waasula kati omubbi abba omuntu waasula y'omubbi omusiru naye ababbi abasinga era kyovulaba gavumenti efunye egenda kutuuka kukwata omuntu kati for example nze nali nsula edda bwe bankwatiranga abantu kutuuze bagamba nedda nga bakuwolereza yagamba omusajja nedda kyetumumanyiko akola house party abadde akola za house party naye omuvubuka mulungi talina buzibu ffenna kwaki baba sibiko tobikolera awo ogende eri ewalawala n'oleeta kati waba osanga onabbye ku kitundu be bano ababbi abalayisi ababba nkoko manya obusimusimu bukyabo be babbira naye ababbi bano abali ku standard babulamuko ne safaari ne baziteekamu abaana bamanyi n'okufuna ne bagendamu nezi safaari z'e Kenya ne babbira eyo ne bakomawo bwano bwe mulaba abuzeewoko kati yo standard nayo ndala level olaba omuvubuka nga abulabulawo ku muzigo awo tabeerabeerawo ayinza okumala emyezi ng'ena taliiwo naye ng'asasula bulungi ennyumba tabanjibwa kati oyo gavumenti ebe munoonyako kinga yena aba safety Uganda si ye munoonya agenze eri gyakolera saatabala basobola n'ogenda mu bitundu ebirala n'akolera Mukono n'akolera Embarara n'akolera Masaka naye ng'asulawo webale nnyo bannange bingi tunaayongereza okwo Katonda wanabanga akkiriza era zino nga amannya gali ag'emirimu bali bakuyitaani amannya ag'emirimu bali bampita Okero Ligani oba Deriki oba Yanga muzeyi Damulira era ye yankwata luutu eno esembayo esya ye yankwata luutu eno esembye yantiisiza ne ŋŋamba mbivuddeko kati gano tugazeeyo ag'emirimu Okero Yanga gonna tugazeeyo ago go sikyagaagala Yanga gaani sigaagala kati tuli ku Success Ligani Mugalula Success kya buwanguzi Ligani Mugalula kemannya kati agali ku ndagamuntu mama gamanyi abiwaka bonna ge bamanyi kubanga alina okukyuka buli kimu kyonna kikyuke fayiro ogabe zirimu ki fayiro muno ze certificate zino ze nasoma endala nzireseeyo ene certificate ey'ekibiina kyaffe foundation yaffe certificate of incorporation registration number the Republic of Uganda, the Companies Act under section 18 one certificate of completion Okero Regan the prisoner's journey eno wagifuna mukomera nezino zonna za komera zino za ddiini ninayo yekyalaani yakwayo nina ogenda ku NGO Price Embassy Foundation School eno ya church eno ye kadi yange yansiibula eno ya International Victory Bible Institute Uganda Okero Regan awo wonna olaba bwe twatimbanga ebivulu mukomera kati oyo no weaponi ono muyimbi weeri bamuyita weaponi Uganda ali action bar kale ekifaananyi bakikubira wa
omusirikale mwenyini yatutaasaako n'alaba kasa osakiriza kubajo prison fe kukanya oba bali okutukuuma kasi bino ebintu jukire bivulu biyambako stress okendeza abaana babeerawo ne banyumirwamu ne babanga bakakamu ne bafuna ebyokuyiga ne bafuna n'emirimu kati prison yo tegaana kasa mubayo prison kasa obanga towekalakasa teina buzibu ku kintu togenda kutoloka ebisigadde kuwa privilege success management nga yetegese era eyo yaleeta banato boss banato boss babisode teacher bayitiramu eno concert yeno kati bamaanyi sawa zino ono ye main bomber kyekisaawe kyaffe Lugogo ye Lugogo ya cricket over ya main bomber mukomera wabeera y'ebivulu kati no yali concert namba kati tebasasula tewali wadde wayo sabuni ebyoma tukozesa bya chachi faife ngafa abayimbi tetunafuna byaffe mukozesa bya chachi ze bibawa Funeral Ministry yabawa ebyoma yawa chachi ebyoma kati fe ngafa aba music tetuyina niye lwa prison wabaawo kukanya okubeera waawo ekivuvu ne kigenda mu maaso wali omusirikale yakuba ekifaananyi ne bakitwala ebweru ne bakikolamu akantu ako kano ka posta we kati galubindi aziyisaawa gabi weziri babakiriza okwambala galubindi era prison kukanya toyina mpisa mbi totoloka teri kwekalakaasa ebintu ebyo teri kutolwana kasaba kulaba ng'oli mu kikubo emakubo amatuufu nawe bakuyisa bw'obayisa bubi nabo bayekyanga kitegeeza omuntu atuuka ku ddaala ly'okuyimba mu kkomera ye aba yakkiriza nti kati obulamu bwe wakomera aba akkiriza nti saawa zino kubanga buli lwotuuka mu kkomera osooka n'okkiriza n'ojjayo ebirowoozo omukazi bw'olowooza omuwala bwe walese ebweru kikuleetera okutoloka bw'obeera ng'ate nga tolina kyagenda kukola naye bw'ofikire n'ogamba first of all kansooke nzikirize ndi musibe ekyo n'okikkiriza ndi musibe wadde ndi kunoonya solution efuluma naye nsooka kukkiriza nti ndi musibe kuuma mpisa buyonjo na kusirika obusibe bugwe yo prison ekola gwayo gwa kukuuma kati ebivulu gaye bibeerayo buli mwaka nga guggwako era nga mwenda wabaddeyo ekivulu wabeera bibiina bingi kati bakola timetable ti Heroes Day Success Management yetegeka Independence Day era balina abayimbi be bantumye era nina n'awardi z'abo abayimbi ne Bugingo ye yagifunye Pastor Bugingo bamwagala kaya abulira enjiri erage y'okukola ne bamusiima n'awardi nina ye ya Kenzo nina ye ya Bebe Cool nina ya Spice Diana be bayimbi babaagala nnyo eri kugenda eri nabo babalabeko kubanga Spice Kenzo bamu awardi ey'okulaakulanya music industry ebisinga ebyali byabalema ebyalemu abalala ebitaaliwo abituuseeko kati nafuna awadi era Spice Diana bamuwadde yaki ya charity akola ayamba nnyo abantu mu bayimbi Bebe Cool naye ne bamuwe yabavubuka ayina engeri gyakyusiza mu music mu bavubuka naye zona gyeziri eyo omulala yafunye ate Bobi Wine ate yali mu gundi kirala tasaana na award ali mu department ndala Bebe Wine takyali mu kuyimba so ezo zimu ku updates zetufuna okuva eri bannaffe abeera bayiseeko mu bulamu bw'ekkomera bino ebintu no tubyetaaga mwagale mugaane oba okitegeera so sebo tukwebazizza ebigambo nga bw'obituwadde ebisingawo tujja kweyongeza ffe tusisinkanye tudde tujja kwongerawo okuzimba emboozi egende mu maaso tweyanziza nabo obasanga namba y'essimu eri 0769 32 91 33 0769 32 91 33 yena ali eyo ayagala okuwabulwa ku misango ng'egyo ng'olinayo omuntu w'osobola okuba naawe asiimye alina kw'olinayo kw'osobola okutuwa temusuula ngoye kuviira ku ngoye tusobola okufuna
obuyambi obwo ne buyamba twali twetaaga bintu bingi yena ayagala okutuyamba asiimye okutuyamba basolo batuyambe tushinge tulabe nga tukyusa abavubuka bannaffe kale akuume atakuumira mpeera ze lujja n'ettone wamu ne muganda wange Regan. Ebisigala tujja kuba nga twongereza okwo akuume. Amina.